Kati eweze wiiki nga abavubi ku nnyanja Nalubaale batadde wansi ebikolo olw'abasuubuzi abayindi abalina amakampuni agabasobolako ebyennyanja okubitwala katale k'ensi yonna okubibagulako ku bbeeyi eya ddondolo wakati w'ennusu 4,800 ne 5,500 gye bagamba nti ya wansi. Gavumenti etuyambe eyogere n'abayindi. Abayindi batudde manyi nti gavumenti tekimanyi naye sooke tunule mu bayindi etubuulire ebbeeyi entuufu ey'ebyennyanja erina okugula okusinziira. Pulezidenti Museveni atudduukirire oba agenda eri abagula ebyennyanja ateesekoko nabo ku bya bbeeyi tubenga tubeerakoko mu mbeera ennungi. Bakkiriza okuyimirizaako ediimo kaabwe ne basalawo okuddamu okuvuba nga bino babituukiddeko mu lukuŋŋaana olutuzidde ku Popo mu NDEEBA. Enteeseganya zino zeetabiddwako ababaka okuli Robert Migadde Ndugwa owa Buvuma ne Karen Birungi Nannyondo wa Kyamuswa County ssaako Lieutenant Colonel James Nuwagaba nga yakulira okulwanyisa envuba embi ku nnyanja n'abakulembeze ba Falu n'abasuubuzi abatwala ebyennyanja bino emitalo y'amayanja. Bakkaanyiza nti abavubi bagulibwangako kiro y'empuuta ku ssente ezitaka wansi w'ennusu akasanvu n'akasanvu-5 nga ebalambulula. Tuteesezza n'omuyindi ng'alina otugula ebyennyanja byaffe okuva ku kiro emu otuuka ku kiro 4,750 tebirina kugwa kudda wansi wa 7,500 wabula birina okweyongerako waggulu. Omuvubi wenna togwanidde kunyigirizibwa kukka wansi wa bbeeyi eno emuwendo okwambuka waggulu tegujja kuba gwesalirawo. Bagamba nti wadde bakkiriza okuddamu okuvuba wabula ensikiriziganya eno yakumala omwezi gumu gwokka okulaba nga ebbeeyi y'ebyennyanja yeeyongera okusingawo. Ebbeeyi y'ebyennyanja gye batuwadde nze sigisiimye nga Kakande Fred olw'ensonga ebyennyanja minisita yatugaba bigula omutwalo 1,500. Saawa zino akakiiko kateesezza nti tulina okuvugira ku siini 7,500. Naye olw'obulumi bw'abavubi bwe tulina n'abavubi baffe enjala gye balina tukkiriza tugende tukole nga tukoze endagaano ya mwezi. Waakiri ebbeeyi egira ebeerawo nga teka wansi y'akasanvu ne tukkaanya ne bannannyini ba factory. So abavubi baffe olw'okuba nti ate era bangi abali ababonaabona eyo nteeseganya ziyinza okutwala omwezi oba emyezi ebiri naye tulina we tuliko yaddeko. Omubaka Karen Birungi ebbeeyi eno agiwakanyiza. Siri mumativu ku bbeeyi eyo ndaba era omuwendo gukyali wansi. Nze njagala bbeeyi eri minisita gye yangamba ey'ogumu 15,000 abayindi gye bamugamba gye bagula gye njagala muvubi wange afune. Ebbeeyi y'ebyennyanja tekkenga wansi wa shilingi 7,500 mu ngeri yonna. Tusuubire nti eririnnyanga bulinnya kintu ekibadde tulowooza nti kigenda kukiyambako nnyo okuba nti naffe omuvubi ogenda okuvuba nawe ovuba ng'omanyi nti ebbeeyi tejja kuba wansi wa 7,500. Ate Lieutenant Colonel James Nuwagaba yeebazizza abavubi n'abasuubuzi okwetaba mu lukuŋŋaana ekibasobozesezza okubaako we batuuka. Basi kati nze owange mpulira ngamba these people have started understanding now because kati mutandise okumanya amakulu gaaki g'ennyanja. Geoffrey Lubega yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.